Kati fatula ozante kuligenda babwe. Sike kulyaya. Mulise kigendo bawa kuwe. Mukuru. Osegera. Nze Katonda. Katonda ni muto. Andaka ne bwe Katonda yansala. Katonda mwita musiru. Lwaki? Katonda ino kwangala ne siyo na China, Russia, Jamaica byonna ngalaba. Oyagala Katonda amenga alaba wano kawansala musiru n'amama. Nze Katonda. Jangu. Kulia kigendo bela mukulu. Singa twatufuna tugende wa Katonda. Next. Wanya manyago. Lona ni mayinja. Yegera yimba tuli ku mungenge. Yimba muzeyi. Lwaki obuzabuza abantu? Sigenda kuonana bwana. Ndio bwana ukoroja sija kuona mwe right in stick mwana mmoja. Nenda mwana nganye mwana. Yagala kaimba nganye bwana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukama fewa siwe. Muri mulungi bannange. Omukama mulungi ekiseera kyonna twaba era sembeera ze munsonyiwe nze asoose okujjalo lwa munnange kanneetonde ku lulwe omanyi kati ebisa biri kumpi muluma ali kumpi kuzaala munaatusonyiwa era ambulesi eryawe badde mulinze naye inshallah bamukubye akaiso twebaza dokita nsereko kyokoze nange sisobola kuzzaako kati okyali mwana muto okyali kutte oyagala olwale bagayita batya boza ku mwana nga tanneetuuka bagiira batya oyagala olwala obwosi atondetera bisibu basale banjabo twebaza mukama olwa taata waffe mukadde waffe muganda waffe ffe twabagamba wadde honorable fe buli bwe twesanganga kwewamu era namusajja mugamba honorable nga mumwonye ekitiibwa yambadde suuti noga honorable nsanyusa okulaba weyazize benga lwakitongo nakaba olwosamu obume kwe kimbuti ngapita kimbuti kato badde manyo kyerabidde ekimbuti yamuyitanga kimbuti nenamba omama ekimbuti nange bwe najja erinnya era no bwanyiiga mukola akantu kati ninnyo bwegati buju kimbuti kyawunaye banega aterererawo so Kato yayagalanga abaana buli mwana yamwagaliranga mu kiti kye Kato yayagala omwana ono osebeera era namugamba oluswaki ojjako eka nosajjamu ne bakulu lwange yebali nakuba ebimotoka ate onyiize bujiizi bali basode banyalo eno yembaga ya Kato esembayo ku nsi tugijaganye tusanyuke olumero lwa kusanyuka fe yatugamba tebamukungubagiranga tukubakola tukubanga enogo n'okusanyuka n'okuseka tuseke mukulona ni mayinya nsanyusa okulaba oli otya taata ne Kalifa ganaga kakino abaana abatuuzizza bombi ababiri Kalifa ne Ronald Mayinja olaba tebakwatagana Little boss na yazze bannange little boss asokulaba haji mulema mufabana mufawala wa Boston mufawala soko je Katono nnyo abantu bano Katono nnyo jaba kulayibula byatwa bako tobeera wano tetulina budde jangu bani basale banyo mukubye mufawala manyi jangu ati yango yabadde wangala ne mmese ono ye eri mu Amerika omugenzi mmese
yono omwami muva wala banne mumumanyi bulungi bwe bakadde abamumanyi wano eno be bansereko bakadde mumanyi muva wala mama Maria mundagire ne bano abaana abatano temumumanyi yono ono muva wala jangu abeera mu Amerika muva wala oyo tewamukolomira yogera n'omulimu gwe muva wala gwakola mu Amerika muva wala alina kampani erongoosa muva wala akola emirimu mingi aliawo nampawengwa diira twetwagenda kunyonyi tugende Boston twalina Yuda bwe toli ku nyonyi yemu lwakwati twali mu bizinesi kirasi ng'olimu enkozi kino kati kyogere Yuda manya ebiseera eno wali mu bibuuko nga tonnabafuga onali tonyiga naye kati otambulira eri mu maaso twabatulaga mu maaso ng'oli mabega oyo mubawala nkolomira basole bambiro tebisasa olabaga bannaku Amerika tebamuyisa oyo mu Amerika ffe twagenda mu Amerika tutuuka eyo nange kanyumyeko gwe wali weka emboozi zagitandise yiyo neweka munnange bamuluzungu onoyogera kale tutuuka mu Amerika tumala okukola sheya tutwala mubawala atuyita atugamba baliwo kaddiru kebawa kadola 13 banana 14 ng'atwalako 10 nga bomanyi kiddiira enjawulo ye omusibe oyo atuwa omulimu tutuuka gwali maini oyita mu Boston oyengerako mudeki bazungu beere tuli mu Amerika olwo ffe tumanyi nti omulimu guwedde naye nga tumanyi tugenda kukolera bannayuganda tutuuka eyo munnange omusajja atukwasa audiensi y'abazungu bazungu bokka ne gasooka gatuluguma gamusirise bwe mutyo naffe bwe twasirika naye nga sente tuziridde nga tuzimaze balugamba mutandike omuzungu yayigali n'agamba ladies and gentlemen from Africa, East Africa, welcoming my president Chico. batwanyula ku siteegi gamusirise bwe mutyo era we baasirika kubanga abazungu ebyo babikola mulala muva wala yatuba mu emisindalo n'akola bwati abasekola temunagamba netuba wa mirimu neŋŋamba munnange katuzibake wekigaana owunawo obuwunyize nja kwogera olusungu ng'olulwe lutono ate talinaamu osegeera tutuuka mu bazungu batwaniriza ate ne twasooka kulowoozaamu ne tugamba bano abazungu bateekwa okuba bamanyi genzo ne tugamba tuwa oluyimba lwa siterosi lwakuba nnyo ne balutuwa tuyingira ku stage ze siterosi tumanyi bajja kuba endula oluyimba balumanyi ngaye musirise bwe mutyo n'abazungu bwe baasirika nga ne genzo tebamumanyi awo amaanyi ne gatuggwamu ne tugamba kyokka tubayingiddemu tuli mu maaso awo tutandika okwogera tukuba jyoko zaffe enda munangono kati tekandeete nebagamba you white people you know in Africa I'm the shortest man bwe mutete baseka nnyo balina kiddako ne mugamba yongerako mpwekiwazaako ki awo ne mugamba the shortest man in Africa but he has no penetration bajja kusaasira biki batufuwe biki he lost all of his parents so naye nga byonna tebisesa ositegeera nga bwe muli bwe mutyo bwe baali ositegeera nekujja bagira nebagamba nemugamba kanga yeye kamunyeregemu nebagamba look at this huge thing very big bond abusing no that's bad abazungu baawuuna mulawe muli nabo we baali ati ekyatumalamu amaanyi kiri ekintu eki kimu tugamba katukakuba ejjoka esemayo nga yamanjali nnyo nga tumanyi Bobi Wine bamumanyi buli ki buli wamu tukuba jjoka ya Bobi jangu gwe Bobi Wine biki kyandika ati Uganda we have Bobi Wine muleeta we have a political opposition leader in Uganda Bobi Wine he was arrested sorry nakola ki banaaseka nga bwe muli we baali netugamba kati munaye tumaliriza sho amaanyi gatuweddemu netugamba tusoke tuberebereko baka stage twekweke tuswadde tubadize sente zaabwe kumbe bo batuwadde omukazi yajja yaduukirira noono oh you're the comedians from Africa yeah but oh you're not funny tuyigiriza bino jangu ate twabiyigirako gwe jangu ate mutiibi nebadda
bannange nga tuva wano eno tubaliriza nyo mwenna bazosaasira muganda waffe abazze ku lumbe n'olubalumbe Conrad muganda waffe tukwagala nnyo era amazima ga Katonda mu ggulu Conrad waaliwa ali Conrad bakyali mu meeting abantu batakiko twekutte ku ne tuvaamu emiliyoni emitwalo ezigoloyamba ku lumbe buli kimu bakikoze Sokale tuwonye nange mbadde bubi nemba lindako basole bannyabo lindako ono omukulu ate kasibante basole bannyabo wano buli watulaba nga tulina omukisa kulumbe kwennyini tuyaza sente ku lumbe abamutini anaatu muno olina kukwata buna tulula bwenyina nesekulabeera wakati wano munoba kulina okwata buna bisibani bulusa buna basiga wano mpaka nokuomuwaka egwolekera awo mubadde kama azawutonge kiwe yawotiyo banna owotiyo banne basole bannyabo ikwatane kwezo eyanziza taata olumeka lwamikisatu bananga bakola nti mugogere mu maaso bwemutyo okuno omutima mugugoppe tusabangaleko abatakirala ekiyaga abatakikoze ku mufu abbe temujja ebyaki tweyanzatata tweyanzeege bannange ogenda tukubya obubulooka balabasolosene zonabantu nenaziwa asi ku lumbero tunaziwa Conrad anene tata zaffe Conrad wamuwatemuwa kibiri bana bakato abaali bubi abaali bulungi aberinda kobadde olyeri olabe satonojja wanne Rebecca Jingo obadde oli bubi nange kankuwe munnange nudda okulaba nze nawulya Rebecca Jingo nga tebannanzaala mukolo jambo lugire ku siteegi Rebecca omuluddeko njoko mawuliro gebati kano katukogere bannange kirungi linda katono kirungi nnyo ebiseera ebisinga katoli wama yali akoze sente ze weziri twajja wano mu kufiirwa nga kata afudde naye twawulira abantu abayogera ebigambo netumanya nti katoli wama yafa musajja mugagga bannange tukole sente okufanga n'emikwano owulira supiti yonole bonsereko wano osegeera tukyogera kuba ninono ku luba okiraba owulya abantu aboogera era owulya basole bannyabo agemukibi abasole bannyabo katuyite honorable Kiyaga MP atubuuzeeko ola honorable Kiyaga bwajja bino tukola bikole bannange people power our power people power our power kitalo nnyo ekyokuvibwako mulongo ebigambo byatuweddeko era ebigambo tetulina bingi naye nga nuupu tukutte miliyoni 25 ziyambe mu kuziika okiwulira noletansereko basibone banyabo honorable Sereko yaddako tufune obubaka bwe Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah. Kyonna kunyopirwako munaffe omulongo kato mukama mumbuze inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nganze Sereko ne bantu bannaffe bonna tukutte uyo ate teweeyisaawo naleko otugango oba otutiisa otumala mwengiti tukutte miliyoni 35 ziyambe muki owulira sente weziri
tuleta kawenja. Kawenja be. Mulete. Yizi solesa kawenja. Leta kawenja. We kawenja na wela be. We mfanagana. Baadhi ya buka wenja. Aliyeyo. Agatete bebi. Zeka mukula buka wenja. Kwa CBS. Ndabya buka wenja na wamongeza otura. Ne bateka wento besatu kati mbadde tura kamunga me avaago faago. Ezo sirikalipo. Tebagamba twaliwo abaliwo. Ezo siriko nnyinizo. Najja buka wenja. Kitalo nnyo, kitalo ddala ekyokuvibwako mulongo. Tubadde tukola naye mu kaliisoliiso naye nga musajja wa bigambo bingi era mbadde tukola ne mukama wange Abe Mukiibi. Abe nebuzi kwatako naye tuviiriddwako abadde mukwano gwaffe mukama muwe ekiwummula ekyeru ng'owulira CBS yakoze ki era nga CBS tukutte mu nsawo ne tujjamu miliyoni 12 ziyambe okuziika Oseke ozowulira eseke sibaawo nga zijja busisokka ebananga omufu omwavaaluma bana tukola nnyo ekisinga sikola sente na social capital kola emikwano egirimu nga ffe bamaliraati olaba nange bwembadde naawe ebbanga sikulaganga bantu bange nti oli kyaliwange era nga bweba tomuleetangako wana tukola social capital bw'ofa ofune bakubeererawo tulina omukolo nga tolina mikwano nga bw'abaavu basaba ne bannyabwe kitalo nnyo ndinako guno okulagayo kubadde tabyekwaniro Rodi Kafeero omuyimbi w'okubafu aba ayimba musajja wattu naye ogwabaafu kumala kaaba bukazi mulimu bamanya omufe muleeta Masaka ate ye Masaka n'ogyeno mulimu basenga abakajanja atandikira eno Rodi gwenjogerako yono omusajja yekasiba omusepi ku kansi nga tekuli mukondo omuvangako yolo kyamu Masaka na mama Samu avudde Masaka omulabo mulimu tumbe kugerasiika Masaka etukudde Masaka okimachi bagaji basenga Yo mwana wange mama. Abe sanga sisi muje tumuuje. Wakuda wewe sana. Luga basi sechi. Adimatuka. Omubaka. Basoma omubaka. Kukyalo kubaako linga bamumanyiye musomi waabwo. Nga wakajanja abana musajja muzakayingira obusiraamu jako n'enkofiira ojakijjako jako enkofiira jako basaba ne bannyabo katulinde mukulu Juma baba n'olugesigezi ajje yasoma obubaka ku kyalo kuno era ajje atusomere obubaka mulina mugumiikiriza ng'akuli akakalu ne baba kabenje tekavaayo tewaba mizinda naye nga bamwekakasa yoyo Juma ataba nangofiira abantu bamugabi kulumba naye atelinda gwoba otulya n'omutu naye nga tuvudde mu lwali nagira ati nze nkumanyidde atogimuwa okimanyi bwaba tolina nkofiira nange nkuyitako atengagana okufaanana Katonda wange bano bali babiri ono tajjako otagijjanga nako bukyanga bannange ddala lwatuyayomuto onasaulamutu oba mutulopo pakoleeta ate onyoka n'omu obwongo bwesera kubega obwongo bwesera tojja kibeerako ndikugyeko kati musaayo alumi jangu abanzisi jangu kale kwata awajja funa emirembe ate bwekijjako oyimba wannyo sikuli
Jumaja asoma mubaka muliro mubaka gw'okumufa ogutaliiko ssente batundu bazibanabba bonna njatwala mukisa gunono okubalamusaako mu kiramuso ekisinga nga ngamba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu omubaka ow'okusaasira mutundwe SDA Church nannaku ennyingi batambye ekitalo nnyo ekyokuviirwako omwana waabwe abadde muyimbi mu kkanisa era ne bagamba Allah ng'omutunze mangu ne beekwatakwaata ng'ekkanisa ne bavaako olubugo lw'enusu kakaaga bisatu yaba mu kuziika kakaaga bisatu obulala bodaboda siteeki mutundwe bagamba ekisala nnyo mugebwa okuviirwako maama we abadde mukyala mulungi nga babudaabuda nga ne saata yasereka baami awumudde mukama muwummuza beekuttakutta bodaboda siteeki ne bavaamu ebiri nnya aba akyalikwala kwakuba oluzungu kumbe teyasoma abwekanga laki nange nsinga okumanya lindako tukise tukale kino katukyogere buli omu akitegeere stabuwa hajati assalamu alaikum webali kutya yabeerawo bambi tuginamu ekitone mungi tukkiriza nti katonda fenna atwagala ate bwe tufa waliwo abagenda mu ggulu waliwo abagenda mu keyeena tukkiriza nti katonda omulongo kato ali mu ggulu ne katonda katibadeka bagambe eggulu si kwe kusaala ennyo buli swala eggulu si kwe kola byonna byonna byolagati nosimanyi goli butuukirivu eggulu masimba nakwagala katonda si bwe kiri ye katolugwama bwe yakosanga nga takwagala kugambirawo ne mulimu abalokole naye kwasasanga naye ava n'akugeya kati fe tulowooza nti eggulu ligenda babweri singa eggulu lyaya muliisa ekigenda obba waggulu eyo muggulu ositegeera nze katonda katonda ali lubuto andanda ne bwe katonda yansaaba kati katonda omwita musiru lwaki katonda alina okubanga alaba ensi yonna echina erussia ejamaika yonna ng'alaba oyagala katonda abe ng'alaba wano wokka wansi alabisirumanange ze katonda jangu buli ekigenda obeera muggulu singa tuba tufuna tugende wa katonda next wani amannya go Ronald Mayinja yimba tuli mu bungenge yimba muzeeyi lwaki obuzaabuza abantu